bajja kukolera mu bbanga lya nnaku 8. Idadi egenda kutandikira ku pepa eyitibwa hifdh and tafsir, hifdh wa tafsir, Quran memorization and exegesis. Erimu papers 2. Paper esooka yeya memorization yebajja okutandika nayo olw'ebbalaza ku ssaawa 3 sharp, bagimalirize ku ssaawa 4:30. Bawummulemu bakole pepa ey'okubiri nga ya exegesis kuva ku ssaawa 5 paka ku ssaawa 6:30. Bawummulemu awo bagende basaale zukuli ate oluvannyuma akawungeezi ku ssaawa 8 baddemu bakole pepa ya al-imla wal khat. Pepa eya imla wal khati gituyita dictation and calligraphy. Eyo gye bagenda okukola akawungeezi ak'olunaku olw'ebbalaza. Abaidadi beba ordinary. Olunaku olunaddirira lujja kuba lwakubiri nga 18 Gw'ekumi 2025. Abaidadi bagenda kukola pepa ya nahaw wa sarf, grammar and morphology ku makya ku ssaawa 3 mpaka ku ssaawa 5. Baddemu bakole akawungeezi pepa ya tawhid ng'eya tawhidi ye Islamic monotheism. Bajja kugikola ku ssaawa 8 mpaka ku ssaawa 10 olwokubiri ennaku z'omwezi 18. Olwokusatu ennaku z'omwezi 19 aba ordinary bajja kukola pepa ya fiqh al-ibadat, Islamic rituals oba Islamic jurisprudence. Bajja kugikola ku ssaawa 3 ez'okumakya bagimalirize ku ssaawa 5 ez'okumakya. Akawungeezi bajja kukola pepa ya tajwid nga pepa ya tajwidi ye eyitibwa Quran and its rules. Zijja kuba ennaku z'omwezi 19 ez'olwokusatu. Kati bwe tugenda ku lwokuna bajja kukola pepa esooka. Buli lunaku bakola papers 2. Papers 2. Olwokuna zijja kuba ennaku z'omwezi 2. Bajja kukola pepa ya tarikh islami, Islamic history nga ey'okumakya ku ssaawa 3 mpaka ssaawa 5. Ate akawungeezi bakole pepa ya insha wal mutalaa. Insha wal mutalaa gye bagenda okukola akawungeezi k'olunaku olwokuna ng'eyo pepa ya insha wal mutalaa gye tuyita composition and comprehension. Olunaku luwedde olwokuna. Ate olwokutaano ennaku z'omwezi 21 bagenda kukola
pepa esooka ey'okumakya ye hadith ku ssaawa 3 mpaka ku ssaawa 5. Hadith ye prophetic traditions. Ate akawungeezi ku ssaawa 8 bakole pepa ya adab wa nusus ye Arabic literature. Bwe banaavaawo babeere nga beeyongerayo mu maaso olw'omukaaga ennaku z'omwezi 22 mu mwaka 2025 bajja kukola pepa emu yokka gye bagenda okumaliriza nayo aba ordinary idad nga eya tilaawa. Bajja kugikolera ddala okuva ku makya mpaka akawungeezi, ekolebwa nga ya oros. Abaana bababuuza mu pepa eyo Kulaani bwesomebwa, ne bagisoma. Buli amala okusoma ekitundu kye bamusalidde oyo yafuluma ng'amaze n'okusayininga, ate omulala n'ayingira. Olw'okuba nti enamba y'abayizi eba nnene, abamu bayingira ku makya mu pepa eyo, abalala ne bayingira akawungeezi mpaka lwe baggwayo. Eyo pepa yegenda okusembayo ku level ya idadi ordinary ennaku z'omwezi 22 omwezi guno 11 Novemba omwaka 2025. Abaidadi balina papers 10 era zenjogeddeko. Ate abathanawi balina papers 15 aba advanced era bagenda kuzikola bwe bati. Abathanawi nabo bagenda kutandika lunaku lwe lumwe olwo olw'ebbalaza nga 17 omwezi gw'11 omwaka 2025. Abo bagenda kutandika ne pepa ya hifz Quran memorization kuva ku ssaawa 3 mpaka ssaawa 4:30, bawumulemuko dakiika 3, ate bayingire mu pepa eya Quran exegesis tafsiri kuva ku ssaawa 5 mpaka ssaawa 6:30. Baddemu akawungeezi ku ssaawa 8 mpaka ku ssaawa 10 bakoleyo pepa eyitibwa usulu at-tafsir, sources of exegesis. Olunaku olwokubiri nga 18 2025 aba Olive bagenda kukola pepa 2 ey'okumakya n'eyakawungeezi. Ey'okumakya bagenda kukola fiqhul ahwal shakhsiya Islamic family law kuva ku ssaawa 3 mpaka ssaawa 5. Akawungeezi bakole pepa ya tawhid Islamic monotheism kuva ku ssaawa 8 mpaka ku ssaawa 10. Olwokusatu nga nnaku z'omwezi 19 2025 bajja kukola aba A-level bajja kukola pepa ya nahaw wa sarf ku makya kuva ku ssaawa 3 mpaka ssaawa 5. Nahaw wa sarf ye grammar and morphology. Olunaku olw'olwennyini akawungeezi olwokusatu bakole pepa eya adab wa nusus Arabic literature and texts. Olunaku olwokutaano aba A-level bajja kukola papers 2. Ku makya bajja kukola ennaku z'omwezi 2 2025 bajja kukola pepa ya al-adyan wal firaq
al adyan wal firaq gibagenda okusooka nayo ku makya okuva ku ssaawa 3 paka ku ssaawa 5 adyan kwegamba ze muslim sects bagenda gikola ku ssaawa ezo 3 mpaka ssaawa 5 akawungezi bakole usulul fiqhi sources of Islamic law. Olwokutaano ng'ennaku z'omwezi 21 ogw'okumi bajja kukola papers 2. Esooka ye faraid Islamic inheritance bagikola ku makya kuva ku ssaawa 3 mpaka ssaawa 5 akawungezi bakole pepa ya usulul hadith sources of prophetic traditions. Olunaku olw'omukaaga aba A-level nnaku z'omwezi 22 gw'okumi bajja kukolera papers 2. Pepa esooka ya ku makya kuva ku ssaawa 3 mpaka ssaawa 5 ya hadith traditional prophetic traditions. Ate akawungezi bakoleyo pepa emu kuva ku ssaawa 8 mpaka ssaawa 10 eyitibwa balagha rhetoric. Baddemu ku lw'ebbalaza nga 24 ogw'okumi bakole pepa ya tarikh Islamic history abo ba A-level betuliko. Ate akawungezi bakoleyo pepa emu ya al-insha wal mutalaa composition and comprehension. Olunaku olwokubiri nga lwe lusembayo kuba A-level 25 ogw'okumi bagenda kubeera na pepa emu nga ya tilawa Quran recitation. Ejja kuba nga eva ku makya egenderera mpaka akawungezi ssaawa 10 olw'okuba abaana babeera bangi ng'ate eyo pepa ya tilawa bagikola nga ya oros babuuza omu ku omu. Kale obudde bwayo bubeera buwanvuko kuva ku ssaawa 3 mpaka ssaawa 10. Timetable y'ebibuuzo by'abaana baffe bye bagenda okukola eby'obusiraamu ebya O-level idadi n'ebya A-level thanawi. Timetable nga nyimaze abatuwuliriza, ebibuuzo bino bigenda kukolebwa Uganda yonna era birina centers 8 webigenda okuvanga byeyongereyo. Center esinga obunene ye ya wano mu Kampala. Center ye Kampala egenda supervisinga amasomero 53. Nituba ne center ye Jinja ngeyo egenda supervisinga amasomero agali mu bendo ly'ebusoga, somero 13 Malamba. Netuba ne center eye Bugerere Buleta Mukono egenda supervisinga amasomero kumpi 18 insha Allah. Netuba ne center
ejja Saka ejja kusupervisinga amasomero kumpi 6 ne tubeera ne center eya Arua West Nile ejja kusupervisinga amasomero 4 tugamba West Nile mulimu Arua mulimu Yumbe mulimu Koboko bonna kawugamu bendo eryo ne sente esembayo ejja kuba ya Hoima ejja ku supervising amasomero ag'omu bendo erya Masindi Hoima Kagadi amasomero agali awo ezo ze center ezigenda okutuyamba okubeera nga zisupervisinga amasomero agewandiisa okukola ebigezo ebya idaadi ne thanawi eby'omwaka guno 2025. Senta zingambye ziri 8 amasomero agagenda okukola ebigezo byaffe bino gali amasomero mu idaadi 125 aga idaadi ya A-level gali amasomero 125 aga thanawi ga A-level gali amasomero 59. Enamba y'amasomero aga idaadi 128 aga thanawi 59 amasomero agagenda okukola ebigezo by'obusiraamu mu mwaka guno 2025. Abayizi abaregisteringa okukola ebigezo by'obusiraamu omwaka guno 2025 enamba bweti bweyimiridde mu O-level mu idaadi abayizi bali 2,987 bagenda kukola ebigezo ebya idaadi ordinary songa abaregisteringa mu thanawi mu A-level bali abayizi 777 nebagenda okukola ebigezo eby'obusiraamu mu mwaka guno 2025. Njagala kubawa ekifaananyi ku namba y'abayizi abagenda okukola ebigezo omwaka guno bw'oba comparinga n'abayizi abakola ebigezo mu mwaka oguwedde 2024. Mu mwaka gwa 2024 amasomero aga registeringa okukola ebigezo eby'obusiraamu mu mwaka ogwo mu O-level idaadi gali amasomero 122. Ku mwaka guno gali amasomero 128 kweyongeddeko amasomero 16 malambirira. Ku O-level nga n'enamba y'abayizi mu O-level omwaka ogwaggwa bali abayizi 2,887. Sorry, bali abayizi abali 2,000
kifaananyi ekituufu baali abayizi 2,000 aba O level, abayizi 2,563 last year 2024. Kati ku mulundi guno 2025 bali abayizi 2,987. Enamba y'abayizi eyongeddeko mu O level bali 424 be bayizi abeeyongeddeko kuw'omwaka ogwayita. Abayizi mu mwaka ogwayita aba A level bali abayizi 754, naye ate omwaka guno bali abayizi 777. Kiba kitegeeza nti abayizi nga 23 be beeyongeddeko mu level ya A level Thanawi. Ekyo nga nkimaze, njagala okutuusa obubaka buno mu ngeri yakukubiriza abayizi bonna mu ggwanga lyaffe lino abagenda okukola ebigezo by'omwaka guno 2025. Teri muyizi n'omu akkirizibwa kwenyigira mu kukoppa ebigezo, kubanga amateeka g'okukoppa ebigezo makakali nnyo okusinziira nga bwe gategeezebwa amasomero gonna n'abayizi ne bagategeera, ate n'okusinziira ku njigiriza yaffe ey'eddiini y'Obusiraamu evumirira okukoppa ebigezo. Mu hadithi ya Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gye yatugamba nti man ghashana falaysa minna, anaakoppanga ebigezo n'ebirala si wa muffi. Kigambo ekyo njagadde nkituuse eri abayizi bonna n'abagenda okukuuma ebigezo n'abagenda okutuyambako ku mulimo guno okubeera nga bakyewalira ddala, kubanga kireetera ebigezo by'abayizi okusazibwamu n'okufiirwa ebiseera byabwe bye babadde bamaze nga basoma ne baba nga tebalina kye babifunyeemu. Ntwala omukisa guno okwebaza ba head teachers ab'amasomero ag'eddiini olw'okututeekerateekera obulungi abayizi abagenda okukola ebigezo ebyakamalirizo ebisembayo. Era ntwala omukisa guno okwebaza abasomesa abakoze omulimu omunene ogw'okutusomereseza n'okututendekera abaana b'eggwanga emisingi egy'enkya. Allah basasule musera. Neebaza abakulu b'amasomero olw'okutuzimbira amasomero abaana baffe bwe basomera. Kama Katonda abasasule musera, abasobozese okuddukanya amasomero ago gabeere nga gaweereza eggwanga ligende mu maaso. Neebaza gavumenti yaffe eya Uganda olw'okutuwa omukisa through Ministry of Education okubeera nga tusomesa abaana ab'Obusiraamu, tubasomesa syllabus ezizo mbiriri
silabasi ya government ne silabasi y'obusiraamu eyakakasibwa ne Uganda Muslim Supreme Council. Tusaba Allah atuwe omwaganya kubanga tugenda mu maaso okutambuza ebyenjigiriza eby'emirundi ebiri ebinagasa abaana baffe mu biseera eby'omu maaso. Nebaza buli yenna akoze kaweefube ow'ebigezo byaffe bino okubituusa wano we bituuse, mulimu munene nnyo. Omwaka gwonna guggwako nga kaweefube akolebwa. Okusookera ddala ba examiners tubeebaza kubanga batukwatirako mulimu guno. Ekyokubiri ne twebaza abatukwatirako mu kuteekateeka parcels ezitambuliramu ebigezo byaffe ezifaanaganako bwe ziti. Ne twebaza mutukolera lwe tubayita ne mujja ne mubeera naffe okwanjula ensonga eno etegerekeke mu ggwanga lyattu Uganda, abantu bamanye ekigenda okubeerawo mu biseera eby'omu maaso ebitono ennyo ekikwatagana n'ebigezo bya obusiraamu ebya oza mu kaweefube okukuuma obutiriri bw'ebigezo byaffe bino. Bwe tumala okubiteekateeka okuva wano ku headquarters tubitambuza n'obwegendereza nga tweyambisaako n'abesecurity ne tubitwalira ddala ku centers ebigenda okuvanga byeyongereyo ku masomero wansi. Tulina obukakafu nti abantu abagenda okutuyambako ku invigilating ebigezo bino kisookera ddala babeera bateekeddwa bulungi era bagenda kubeera nga balondoolebwa okuva we bagenda okujja ebigezo ku centers okutuuka gye bagenda kubisupervisingira ku masomero ag'enjawulo. Tulina enkola ey'abascouts etugenda tutuma ku masomero abakolewa ebigezo byaffe bino, abagenda nga balawuna, abagenda nga bakebera okulaba basupervisors betwaweereza oba betwaweereza ng'emirimu gyabwe bagikola bulungi. Era buli lunaku tuyitaayita mu masomero gaffe gonna okufuna information ey'okutambula okw'ebigezo okutambudde. Buli lunaku tufuna report okuva ku centers etulaga nti ebigezo mu bbendobendo katugeze ery'Ejjinja bitambudde bulungi, wabaddewo obuzibu ku center A oba ku center B, netubeera nga tuginogera eddagala mu kiseera kyennyini. Kale insha Allahu taala n'omulundi guno tusuubira okubeera nti ebigezo bijja kutambula bulungi era nga tweyambisa ebitongole ebya security okutuyambako okutambuza obulungi ebigezo byaffe bino bituuke ku masomero abayizi gyebabirindiridde insha Allah taala. Bimala okuteekebwateekebwa okuva wano headquarters teriva wano buli lunaku okugenda ku centers. Bisooka ne biwummuzibwa ku center. Kati center ze zijja okutuyambangako okubeera nga zibiweereza ku masomero gye bigenda okukolebwa. Katugeze West Nile tuli wala, kati bwe tuweereza ebigezo ebigenda okukolebwa mu West Nile tulina center gye twagira ki, tulina center gye twakakasa nga birina okuviira byonna eby'omu West Nile
ebigenda Koboko, ebigenda Eyumbe, ebigenda mu Arua mwennyini. Tulina centers zaffe zetwagazetinga ebigezo bino kubigira ki kubituukira. Saki that tewabeerawo enkuba etonnye, tewabeerawo okwanguyirizibwa, ebigezo bituuke mu time, biba biva ku center eyo gyetwagira ki gyetwagazetinga. Tekitegeeza nti center ly'essomero erigenda okukolerako ebigezo byaffe. Amasomero kirala ne center zetwagazetinga ebigezo byaffe kubituukira kirala.